Eby'omusango ebyo mbadde saa nnyo byogerako kati kuba emisango tegibula gye bakuvunaaniza, emisango giba mingi gyonna gye baagadde bayinza okufuna n'omusango gwe baagadde gwonna okitegeera emisango gyonna gye baagadde gye basobola okuvunaana kyolina okumanya naye ebyo mbadde saa nnyo tubyogereko mbadde njagala tufune olunaku olulala tubyogereko wati saa zino mpoye nkooye naye kyensobola okugamba ekirala nti biswaza okubanga katugambe abantu betulwana ate nga basinga otutwagala okitegeera kyensobola okugamba kyokka olunaku olw'eggulo Sipapa baamutadde naye okuva mu kkomera e Luzira gye baali baamusibira. However, abantu babadde bakyali excited nnyo ku mawulire ga Alien Skin okubeera nga naye baamutadde okuva mu kkomera. Ka season oba wiiki egenza okukomekererako nga y'abantu kubata kuva mu makomera. Twatandika n'abali president be yapadoninga naddala abali mu ab'ekibiina kya National Unity Platform be bapadoninga ne babata President Museveni be yasonyiwa. Alien Skin naddako ne bamuta. Sipapa naye wuyo bamutadde. However much mbuye bagenzo muta abantu bakitegedde nnyo olw'ensonga attention babadde bakyaligiwadde Alien Skin. Waliwo ebigambo byayogedde ku Alien Skin 2 bana ababiri enjogera yaabwe eyawukana nnyo compared ku eri enjogera gye bayogeranga nga tebannagenda naddala ku government. Alien Skin anake yayogedde ng'akomyewo n'agamba the boss is always right. Rule number 2, just in case the boss is wrong, refer to rule number 1. Mbwera boss abeera right. Kwegamba ate ne Sipapa naye n'engeri yayogedde munya munnange basobola emisango gyo eva gibaawo. Kwegamba actually obutami bunene bwonna kambukuwa okuva gye butandikira paka gye buggwera naye nga sinabeera nga mbukuwa kansooke kusaba mbyo subscribinge onyige ne ku notification bell ebisigadde obitulekere. Nera neyongeza okujjukiza nti wano Cosemex Media tamula ne banafa abasumula abo products abakutuusako products zo mu kisenge eziri 100% habo oba nacho. Musajja yennyuma mu size wakozesako masturbation toyina maanyi ga kisajja omukyala nabukalu sweet na bamulina tight bakalina pouring oil bamulina ate nga bakola ne delivery gwe akubireko ko enamba omusajja bavugira abantu twegera ku omusajja muveeko yo muvuka muveeko muleka olwaki mvuka muleka umule umulemire ka umule tachaba wa competition liwa umuntu agira just okwawula bavuka okola ki okuteka winja bukana mbavubuka just labotya mu industry achali relevant yakwa ko fed nze mutufu mzejjo nze munaye mbadde simufaako nnyinzi simugonze mpula buli mwa abireta nawo mwaba mawuli nenze mzejjo munene simulooza nakoze mbona jali simuloza nako musajja sikira ngo mutemu mulo ekigambo kimwe sigaddeyo the boss is always right. Sure. Who is the boss? Rule number 1. The boss is always right. Rule number 2. If the boss is wrong, refer to rule 1. If the boss is wrong, refer to rule number 1. The boss is always right. Ojja kunoonyereza ennyo lwaki blue band wa yero lwaki omta blue band nga wa yero ogenda kunoonyereza. Knock knock. Are you looking for a company to handle your international trade? Look no further. CEO Logistics and Trade Limited is the leading company for all your Turkish and China import and export. At affordable prices, we offer you air and sea cargo, light and heavy cargo, custom clearing and forwarding, container loading and booking, medical tourism and study abroad. We are found in Kampala, along Bombo Road at Chato Complex Office B616, opposite Watoto Church. For inquiries, contact us on 0746 52 17 11 or 0765 60 59 91 or www.ceologisticsandtrade.com. CEO Logistics and Trade Limited. Give us your trust, we will serve you the best.